bikano njala mulize bigambo bibisembayo mbataka bana babiri njala mutekewo nnyo obwongo ona asoka agamba ngaye batamanya nti Kabaka ali mitala wa mayanja era tamanyi nti Namibia ali mitala wa mayanja n'omulala agenda okwogera tetumanyi watu namusangayo nga mufu obanga mulamu nenga akatambi kadde kafulumye jjo wenjagala muteeke nnyo essira omanyi nabagamba mupenge details mupenge attention to details aboogera bano jukira bano ba state agents abagenze bonna bantu bamayiga ne Sebugwawo ne Museveni njagala ulize nnyo wane ewasemba wano wenjagala wano linda katononya wano teeka buli mu recording akantu kano wenjagala muteeke ensonga enkulu wano wulira omutaka Romwa omutaka Kasujja omutaka Mawesano etambule kiro kyaleero twasooka kumanya nti ali mitala wa mayanja tumatamanya oba ne Namibia mitala wa mayanja olw'okusomoozebwa okunene ku tubina olwaleero toyinza kubuusabuusa ani ateekwa okusomoozebwa asookerwako ye mutaka kubanga abazzukulu babadde banga batubuuza Ssaabasajja ali ku ki kusaba busabi omukama atubeere Ssaabasajja Kabaka abenga akyali mulamu obanga mukama akyamuwadde obulamu yadde nga tukimanyi bulungi nti mugonvu. Enamibia basuubira okumalayo ennaku 5 nga batubuulidde nti osanga Kabaka okubakubako ebirozo bw'aba muyiki n'amuyamba okuddamu endasi. Mukama yatuwa amaanyi bwe tulira na Ssaabasajja tumala okukola kyonna ekyetaagisa okulanga abeera obulamu. Okukakasa bazzukulu baffe nti tuli bagumu era tetuyinza kuva ku nnono y'abakadde baffe abajjajjaffe abakitaffe gye baayitamu okukumaakuma Obuganda n'okukuuma ennono ya Buganda. Tubabuuzizza obanga ensonga zino mmenge ezimanyiiko. Abakulu b'ebika ffe tuzaala abaami kitegeeza mu Bwakabaka tuli bankizo tewali wantu wonna wasobola kutulema kutuuka ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwa Buganda. Basabye abazzukulu okuba abakkakkamu ng'asula ku ttaka kubanga bo baakudda n'amazima agataliiko nfuufu. Information abantu gye bafuna balinganga babuusabuusa bwe bagamba kino boogera kino baagala abataka bennyini baba information yeyo. Olyo tubakakasa nti tetujja kuva Namibia nga tetulabye Ssaabasajja Kabaka okujjako nga si gyali. Amawulire abataka ge basuubirwa okuva nage Namibia buli omu alinza okulaba oba geega n'amala eggobe mu kibya oba nga banaaba boonoonye budde nga bawunye mu mugenekero. Munansonyiwa okuseka ebyembi bisekerwa ebyembi bisekerwa otulo tetumanyi alilirira nnyina nkiddamu ebyembi bisekerwa naye otulo tetumanyi alilirira nnyina oba kitaawe. Kanzizeeyo wano abataka bana beeyita abataka ebigambo bayogedde bana babiri byokka bikumala okumanya nti bamanyi kye bagendako. Temukwata mu vidiyo mugireko etambule wano wokka wano. Njala muteeke nnyo obwongo wano wokka wano wenjagala. Wano wenjagala basigadde njagala muteeke obwongo ku baana babiri bana basoose wano. Muli kodinga akantu ako bana bataka bana babiri. Oli yagambye Namibia batamanyi nti kiri mitala wa mayanja. Oyo nenga mutaka omukubako nti atamanyi nti Namibia kiri mitala wa mayanja zadamanyi Namibia kiri oba kiri Kasanda oba kiri mu Bwendo oba kiri mu Northern Uganda. Oyo ne mutaka naye agenda omutaka w'okumi n'agamba tamanyi Bakabaka yafa oba gyali ne base bamusangeyo nga njagala mupayinga attention ku bintu bino bano nno bataka abagaa nti bagenda. Wulira bulungi nnyo njagala tuzanya akantu kano mukategere. Wulira omutaka Mawesano etambule kiro kyaleero twasooka kumanya nti ali mitala wa mayanja tumatamanya oba ne Namibia mitala wa mayanja. Olw'okusomoozebwa okunene ku tubina olwaleero toyinza kubuusabuusa ani ateekwa okusomoozebwa asookerwako ye mutaka kubanga abazzukulu babadde banga batubuuza Ssaabasajja ali ku ki. Kusaba busabi omukama atubeere Ssaabasajja Kabaka abenga akyali mulamu obanga mukama akyamuwadde obulamu yadde nga tukimanyi bulungi nti mugonvu. Enamibia biba bataka Museveni byawadde obuuma bagende Namibia.
singa ensimbi oba obuuma oba tadde mu lugendo badde babutujje mu nkuluze ya Buganda tetwandibadde nankenyera. Naye nzize mbagamba video nga mbaga nti abasajja bano Museveni agenda basindika bagende ku biragiro bye era alonde mbawulira nti beyeesiga era bagende. Banyabo ne bassebo abataka abenkizo abadde beesaano genda oli omutaka gyagambye oba tamanyi Namibia mitala w'amayanja ne mutaka agenda ayina abaana basona mabeera bamu babawasa balina n'abazzukulu. Kati omutaka Kasujjulubinga taliiko, omutaka Kayiraga Ajule taliiko, omutaka Mugema taliiko. Kati ono omutaka Kasujja eno nsowole gitwandiise ensowole embidde etaliibwa etasibibwa muwumbo gwa mmere basogolamu mubisi omusogolerewo oguvaamu enkenku. Ono Kasujja gumuwulidde ono si Kasujja omutuufu eno nsowole mubadde nga mulya program bazzukulu ba Kasujja ebusujja nga bawakanya obukulembeze bwono Kasujja owekulya mu street. Eno nsowole oba mbidde ey'abataka etasobola kusibibwa muwumbo nti bagifumba mu mmere. Ono Kasujja mufu bwe fufulufu tajibwako baka bwabazzukulu be oyo mufu. Kasujja omutuufu teyagenze oyo gwe mulowooza nti Kasujja mufu. Mutasingwa teyagenze taliiko. Musolooza oyo musajja attu n'ekigango kye bakimenyawo. Mutesa Luwengo oyo naye teyagenze. Kati kuno kwandibaddeko abakyala bano babazaala ba Kabaka babiri, kwandibaddeko Nabikande oyo tebamanyi Mayiga tamanyi Nabikande oba yaani era singa lya amanyi wali andibadde yamujja ekiwujjula mbuli ebyaba bya Buganda. Omayo tatudde mu kubikola sikaati bye Mayiga ne bamutega sikaati kino ekidomola kya bidi kwa kiriko sikaati wala yakifungula. Kati Mayiga yanoonyaako Nabikande n'abuuza Nabikande yaani njala kumanya Nabikande yaani akola ngani Nabikande yamubula tamutegeera n'anoonya Nakubulwa nga ne Nakubulwa naye amwagala Nakubulwa yabula tamumanyi Nakubulwa yaani. Kati bano singa bano badde bagenze twandigambye gusinza ayisa basajja Kabaka katulinda abantu kye banaayogera naye bano abaliwo budde waawo tetwagala kwerumya ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kati awo mutegeddewo bulungi nnyo naye nina essanyu okubategeeza nti basajja ba Kabaka okwetoola ensi yonna n'abazaana ba Kabaka bakoze omulimu ogw'ettendo okuba nti obaka babonyezza wonna okwetoola ensi yonna okutegeeza ensi nti Ssaabasajja Kabaka Buganda yawambibwa. Ngera okwebaza abasajja ba Kabaka abagwanga mujje okuba nti mukoze omulimu ogw'ettendo. Njera otegeeza Abaganda mwenna nti gavumenti ya Bungereza olunaku lwaleero eweereddwa ebbaluwa mu butongole egiraga nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa nga abagibawadde era nabo bagirisiivinze ye gwanga mujje Katonga ajjula. Ebbaluwa eno eweereddwayo olwaliro era n'erisiivingibwa ambasada wa Bungereza mu ggwanga ya Uganda. Ebbaluwa eno etuuse olwaliro yiyo ne stampu yiyo eraga nti erisiivingiddwa ennaku z'omwezi 3. The British High Commissioner to Uganda eweereddwayo era bagifunye. Ebirasigenda bibasomera kambasomera ko wana akatono nnyo musoka mutegeera abaana ba mu gwanga mujje Katonga ajjira gye bawaddeyo. Gwanga mujje endagiriro mugimanyi reference number y'ebbaluwa eno eri 000/10/2024 MSM reference ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga to the British Prime Minister of the United Kingdom, Right Honourable Rishi Sunak, 10 Down Street, government.uk, through the Ambassador of the United Kingdom, Uganda, His Excellency Kate Aria, P.O. Box 7070, Kamocha, Kampala, Uganda. Restate of life of the King of Uganda, His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II, and his whereabouts. Gwanga Mujje Katonga Jura is one of the oldest pressure groups formed in Buganda, Kampala, Uganda, East Africa. It was started to pressurize
propaganda leaders over the promotion, protection, and to preserve the values of norms, cultures, the traditions of the Ganda tribe in Buganda Kingdom, Uganda, East Africa. On the 8th of 1962, your government handed over the instruments of power to the government of Buganda. That is the day we got our independence from your government. Then afterwards, the next day, on the 19th of September 1962, you did also handed over the same instruments of the government of Uganda as well. This implies that we got two governments in one under federal framework of Uganda as former protectorate. The same was done in Tanzania with the federal state of Zanzibar. Ekyo kimu ku kitundu ekyebbalwa kitegeeza nti gavumenti ya Bungereza emaze okusavingibwa, Enamibia bazisavinga kati ku lw'omukaaga ne ku z'omwezi mukaaga bagenda ku British High Commission, bagenda ku lubiri lwa Charles kwekalakaasa, baloya bawandiise, abantu bawandiise ekintu kino mujja. Museveni, how are you? Kansubira nti wooli gakubugumye, oba oyagala okugamanya kubira Jose Chameleone ajja kukubuulira. Weetaba mu kutta Ssekabaka Daudi Muteesa nga tewali twali mu analog, nga tetuli mu digital, ka tuli mu analog, tuli mu digital, whereby information is passed through social media and is shared across the world where Ugandans are best. Twekozesa obwongo bwaffe ng'abantu abasobola okuanalyzinga ensonga zino, okutegeeza ensonga zonna. Kijja kuba kya nsonyi nnyo okuba nti ensi egenda kutegeera nti weetaba okutta mu Ssekabaka Muteesa, weetaba mu kutta mutabani we ng'okozesa enkwezenge. Information tugina, evidence tugina, buli kimu tukirina, so it's high time you abort the mission. Kabaka tasula mu njuyo, Kabaka siggo mulisa, Kabaka yakuyambako. If it wasn't Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II, wandibadde wa? Where will be without His Majesty the Kabaka of Buganda? The same question I'm asking Janet Kembabaz. If it wasn't His Majesty the Kabaka of Buganda, wandibadde wa? Wandibadde ofuirawo omukka gwe mukazi gwe. Kati wali emmere kudda mbigere we n'ozimba gatadde ezimu zimututte ettaka lya Buganda singa teyali Mutebi, singa tebali Abaganda, mwandibadde wa? Omusajja gumutta talina muzibu, Abaganda batta tebalina buzibu, mubajjeko buli kimu tebalina buzibu, mbawangusa tebalina buzibu. What happened to you? You think you are going to harvest this world? No. Obote was there, Amini was there, Ruto was there, Muwanga was there, everyone was there. What happened to them? The same thing which is going to happen to you very soon. But I'm here to inform you. Whatever you're doing against the indigenous Ugandans, it will be used against you in the same form or in the same currency you are paying. And we shall use the same powers of instruments you have right now. And those powers are going to be implemented and applied to you as well. Because it will take time to change whatever you've left behind. We shall use the exact laws to treat you the way I've been treating by Ugandans, mostly the Baganda, the Banyoro, the Batoro, the Banyankore. The indigenous Banyankore, they have suffered more than we Baganda. Ladies and gentlemen, the indigenous Banyankore, they have suffered more than we Baganda. Because remember, the history says that Museveni at one time, he wanted to become the Mugabe of Ankore. The indigenous Banyankore said, Wakasura Nyoko, it is impossible to sola kufuka Mugabe. Twayanga twalemana era ne bagaana okuza obwakabaka bwa Ankole baagaana kati nayagala yefuule nti yasobola okubanga akonkalinga buli kimu. It is very impossible. Omwavu asigala mwavu ne bwafuna ssente era asigala ayolesa obunafu bwe obukopi bwe na buli kimu okukiraga nti mukopi. There is no how you can treat someone you don't feed, you don't pay money, you don't pay what, and you treat someone like an animal. Chichi mulina. Chichi chibali mbungo.
Mondira mutya omuntu akubeezezaawo n'akuliisa n'otandika omutulugunya okumutta. Kabaka yabakola ki? Omuganda yabakola ki? Omunyolo yabakola ki? Omutolo yabakola ki? Omusoga yabakola ki? Moreover, what did the northern Ugandan people did to Museveni's regime? After the war of 1986, you waged the war against the northerners by creating your own personal rebel groups known as Joseph Okori. The northerners, they were killed, they were slaughtered without a reason. Why? As you speak right now, you spend almost a half of the economy into the spy network across Uganda, in the diaspora, whatever you want to put spies there. Busy poisoning, busy spying, busy torturing Ugandans as if you are going to harvest this world. Nobody will harvest this world. I'm repeating this message. Nobody will harvest this world, and you will go with nothing. Baganda, we are not interested in your power. What we're interested in is our culture, our king, because we can work, we feed ourselves, we educate our kids. They suffer and looking for jobs. For us, we don't complain. So if you think that with Baganda, if we are interested in your seat, no. We are not, because we are comfortable where we are. But for you, when you are sleeping with your wife, you be there thinking the Baganda, they are going to take over power. No, we are not interested in power. Because we've been there in Uganda since 900. We've been taking care of ourselves. No one. We don't depend on the government. That's why you found it very difficult for some people on social media to be compromised, that those who think that they are there for money only. And this time around, we care about our nation, because my generation is spoiled. My father's generation was spoiled. I can't leave my grandkids to suffer the same way I've suffered. No. A big no. Ekyo kikyamu. Muleke Ssaabasajja Kabaka, muleke buli kimu kitambule nga bakirina okutambula. Essaawa zirimu muyine emmundu. Mu ddakiika mpawe kaage emmundu esobola okudda mikono gy'abantu. By the way, the mentality of thinking that you will lure people on gunpoint, that is the old-fashioned system of luring human beings. Ever human beings, we sit down, we discuss our differences, and we settle our differences. But the more you keep on killing people, the more you get pressure, because on a daily basis, people produce kids. And you can't compete with God. You kill 100 today, at night or during the day, they deliver almost 1,000. So will you keep on killing until when? The only solution is to sit down and we settle our difference. And we don't have big differences, because the Constitution is well situated and written that power belongs to people, and the people are the ones who decide who's going to lead them. Not a power of gun, not a power of gun. No. Gun is the old fashion of rulers, not leaders. Ask yourself, why the big nations, they are the ones supplying weapons to Africans who still have that mentality that the guns can lure people? No. Ask yourself, why big nations like USA, Canada, European countries and UK, they are supplying weapons to Africans? Because they know, for us, we are still behind. We think using gun is the way how to lead people. No. Because for them now, they have democracy. They sit down, they solve their own problems, not using guns. But for you, on a daily basis, you purchase weapons of mass destruction. Who are you fighting with? Toina golwana na ye. Uruana nani? How dare you fight with your own citizens, the taxpayer? You fight with them, you kill them on a daily basis. You are lucky enough that Ugandans,
They don't care about politics. As long as they have jobs, they sleep, that is all, nothing they want. Basasula omusolo unwillingly nga tebagumalina gumanya, and you enjoy. Ladies and gentlemen, kasokana kano kabagambe bayingala byange biramu ebintu bingi. Gw'omuzadde yenna, Janet Kataha Museveni alagidde Minister of Education ne UNEB okuddamu okubbiringa buto buli mwana yenna agenda okutuula P7 senior 4 ne senior 6 1. Already abazadde bali basasula dda sente zaabwe eza P7 ebibuuzo ne senior 4 ne senior 6. Mu senior P7 bali basasula emitwalo 8, babalagidde badde basasula emitwalo emirala 8 kati gye emitwalo 16. Aba senior 4 bali basasula emitwalo almost 2, babage badde basasula emitwalo emirala 2 emitwalo 4. The same applies to senior 6 bade basasula emitwalo gigira mu 3 bage badde basasula sente endala kubanga banoonya sente bukye bagendo zijjayo. So kino kyonna mu kikola okulemesa abantu okusomesa abaana baabwe. But what goes around comes around. Ebyetolola era bimala nebidde birina okudda. Byonna mukola okusaanyaawo eggwanga kubanga mulina kye mutya. Ffe tulina gwe tutya. No, tetulina gwe tutya. Kubanga we are fellow human beings. When you kill me, my life is not add on you. My life doesn't add anything to you. I remain I with my life. Tekitaliwo bonzita obulamu bwange tebweyongera kugwe nti ogenda kuwangala. No, nsigaza obulamu bwange. Naawe osigaza obwo. Era time olina okufiira wojja okufiira. Abantu bewakatta Museveni wandibadde kati wenkanangaani. Wandibadde oli myaka nga 18 naye buli lwotta obulamu bw'omuntu gw'osse tebweyongerako kugwe. Wabula ate weeyongerako pressure kubanga botta omuntu ekintu kiri kisigala kigamba mpaka nawe oluteka mu kkomerero ng'ogenda kufa. Kitegedde. So tolina ky'osobola kuzzaako ku bantu. Bwe munaafuna solution y'obulamu ate ng'eri simple nnyo nti entiito security esinga mu nsi yonna kwe kubeera ku lunyiri lumu n'abatuuze babo mu nsi yo. They can protect you rather than purchasing weapons of mass destruction. No. Mulirako enough. Bannayuganda bakira ku makya ne bagenda ne balima, basomesa abaana baabwe, babajjanjaba, babafunira passport, babafumye buli nga tebalina kye basabye mu gavumenti. You are lucky enough. Basasula omusolo unwillingly n'ogumu tebagumanyi. Naye muli mukutta bannayuganda awo tuvuddewo kuba obudde budduka. Kati katugende ku geopolitics. Musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka ensonga esikye tugerezeko katugenze ku geopolitics. Kansulati Mapuuga atuuse. Tutandike video y'olwaleero. Waliwo poliisi esindise ekiwandiiko olwaleero ne bannaye. Nze neewuunya bano abasajja basomera luddawa bane munaasonye ebbugu mulingi. Ebira by'obufuzi byatandika era buli kibiina ky'obufuzi kibadde kirina edikota yaakyo naye ng'ebirala tebiri active na kukola mirimu egyo. Ekibiina kya National Platform kyazimba ekitebe ne kiteekawo ne structure zonna. We kyatuukidde n'okuteekawo ekiwayimo kisomeseza bannabyabufuzi okusoma ebyobufuzi. Poliisi bwe yawulidde ekintu ekyo n'eragira bunnambiro nnyo National Platform ejje bannyonnyole abasomesa bye bisomesebwa n'ebikolebwa mu ssomero eryo. Poliisi ewandiise bw'eti. The Secretary General of National Unity Platform Makerere Kavule on 28th June 2024. Invitation to Uganda Police Forces Headquarters to clarify on the activities of the School of Leadership operated by the National Platform. It has come to our knowledge of the Ugandan Police Forces that the National Unity Platform has opened a leadership school operating at the party former headquarters in Kamocha. It is in the best interest of the Ugandan police ascertaining the status of the school content, thoughts, and facilitators. Nti bo bagamba nti okusinziira ku poliisi beetaaga nnyo okumanya okusinziira bo nga bapoliisi okufuna ebikwatagana ku ssomero lino eriri e Kamoocha, ebisomesebwa, ebiyigirizibwa, naawe bennyini abasomesa. Kenjagadde nsooke mbateremu akantu ako. This is therefore to invite you for a meeting with the Director of Human Rights and Development Training
Uganda police at the police headquarters in Naguru on 4th July 2024 yencha at 10 a.m. You should not exceed 3 persons in the meeting. Babagambye nebisingawo ku ebyo tubayita mu lukuŋŋaana olw'ekyama nga luyitiddwa akulira ebyenkwasaganya embeera z'abantu n'okusomesa mu kitongole kya Uganda Police wali enaggulu nga bayise olunaku lw'enkya ku ssaawa 4 ez'okumakya, era babagambye nti ku bantu abagenda okugendayo tebasukka bantu bana abagenda okubira mu meeting eno. Agiwandiise ye SPC Kafero Moses Kabogo PCSR n'agiwandiika ku lwa Inspector General of Police, kopi ne bagiwaako Inspector General of Police, Director of Crime Intelligence UPDF y'ebbaluwa. Kati bakulu, President alibagamba nti njala tulowooze ng'abakulu ate tukole ebintu ng'abakulu. Mwajewo piano ne muleetawo eziti kashoke. Kati mwagala tugamba nti bayita essomero ly'ebyobufuzi temukimanyi era mwetaaga okumanya kibasomesa. Ngaddi bwe mwali muwandiikiddeko National Buzz Movement okumanya basomesa ku kitebe kyabwe eri. Ngaddi bwe mwali muwandiikiddeko Democratic Party okubabuuza basomesa ku Democratic Party headquarters. Ngaddi bwe mwali muwandiikiddeko Forum for Democratic Change FDC basomesa. Ngaddi bwe mwali muwandiikiddeko Katonga Function ebabuli biki basomesa. Ngaddi bwe mwali muwandiikiddeko DP Broker enkuŋŋaana zibagendamu okusomesa. Ngati mwali muwandiikiddeko Mpogale Mapuuga nawe bintu batambisa okusomesa. And I'm here to inform the international police that Museveni's agent and your agent Mpogale Mapuuga is moving around across Uganda, blackmailing, propagandizing on Robert Kyagulanyi Center across Uganda. Instead of investigating why Mpogale is moving, now you have concentrated to know what is taking place in the Kamoja. Nimwe abanyabaluga. Ebintu biwandiikidde mu constitution okusomesa abakulembeze, okusomesa abagala okumanya ebyobufuzi na buli kimu, n'ekyo kibeetaagisa okuyita abantu okubabuuza biki okusomesa. Njala soka kubuuza the Inspector General of Police, have you ever written to NRM and Museveni asking them what exactly is taking place in Kyankwanzi? Because Kyankwanzi, it's a political training wing for NRM, whereby they brainwash people, including you were brainwashed to the fact that you can't even differentiate between politics or political parties and rebel groups. NUP is not a rebel group, it's a political party. And it's well established in the Constitution of the Republic of Uganda. Nemu oloko batwale Kyankwanzi babuuzamu obwongo bateekamu ebintu byammwe. Ne mujjanga mulowoozanga mbaata zaaneti. Gwe babateekamu mental to bakawulizi mu buli kimu kikola nga batategeererako ddala. Mwawandiikirako NRM ne mugibuuza Kyankwanzi basomesaayo ki? Whoever goes to Kyankwanzi ajjanga ante yennyini ate zino zinusu Bulaaya. Buli agenda Kyankwanzi okumusomesa agenda muntu olukomo nga afuuka nusu Bulaaya zino zizigundi zino zifiriziani bafuuka nte. Bajja n'emitwe nga mikalu n'ayogera nenga eno firizi n'ente zino zinusula zino ennere zibamu ekidomola ky'amata olaba ente ezambadde suuti endala eyambadde gomesi n'engente etambula n'omutwe. Kati byebiriyo mwe mwagala, no problem, tugenda mpola. Alright, njagala okwebaza Father Deogracius Chibi. Lwaki nebaza Father Deogracius Chibi? Ensonga yino, olunaku lwajjo mu kuziika okwabadde mu bitundu by'e Masaka, omukulu gwe bayita Honorable Richard yafiiriddwa nnyina n'agenda muziike Masaka. Mathasi Mpuuga, gurupu ya DP Block bakalakase president, bakalakana National Platform
ne boogera buli kibi ky'omanyi, ne boogera buli kibi kye bamanyi ku kye batamanyi n'ekye bamanyi ku Kyagulanyi. Reverend Father Kiibi bwe yazze ku mukolo ogwo yatudde mu ntebe bw'ati n'atunuulira abasajja nga boogera ebigambo. Omwoyo wa Mukama n'amugamba, mwana wange, bw'otuula wano ogenda kuvaako omukisa n'ennemba gye nakuteekako. Situka ovola. Father Kiibi yasituse nga n'omukolo n'okuzika tekunaggwa, teyayogedde kuba si yabadde omutambizi omukulu, wabula yasituse mu nnyiike ey'ekitalo n'aviira ebyempemempeme. Father Kiibi yasituse mu nnaku ey'ekitalo n'aviira ebyempemempeme nga munakuwavu. Abasajja ebigebe boogera ku mwana mulenzi Kyagulanyi n'ebigebe boogera ku muntu, yagambye kino sikirabaako Mukama Katonda. Bagenze omunoonyaako ng'omusajja agenda. Abasajja boogera ebigambo. Kulyako ku bitono. Naye palamenti yaffe mwe mulina abaka abayisa ebyuma byabiteredde. Bagamba ebitwabiyisa ddi mugamba abantu abaagala obukulembeze bafuluma amabaala okunywa omwenge ogutamiira bave ku njaga bave ku nninga Kabaka bye yabagamba byagala obukulembeze esaawa 24 agoberera esaawa 24 tosobola kukulembera banno oyagala kukyusa ggwanga otwagala okujja ku buyinza tagenda mu bbaala tanywadde wayini Mwana kuchuza gwanga abana batwogereko ebyensumako abana betuzadde tulina wala ababaka bagumu nga lulunguno lumuyagina nambuuza nti abazali balese ekipapula nti tuseeko ngondu bujjeko obwesige naye nali mukwabirira balisa budget abalisa ekipapula balya mmere ki naye mugambo wange abo bali ebintu bingi simanyi bagaaya Kayondo nawe nabuuza ababaka bonna mwabadde ki Sekola nanyiiga nnyo n'abaliisa abeewaabwe palamenti si kintu kyakusaagiramu tutambule ffenna tutambule tujja kumalako ebikeneesa emmeme bingi tujja kwogera olulala nga nzize emityana nja kujja nyongera okunyweza tukwetaaga n'abafaananga ggwe omulundi ogujja abantu ba Buganda kimunoga buli kyengedde munoga mala kunyigako olumu byengera musana nga temulimu muki ke kamu ka vidiyo akafulumye ku bigambo byayogeddwa Mpuuga ne banne bayogedde ebigambo bingi. Nina enkola yange ey'obuntu ekintu bwe kimpitirako nsooka n'entuula n'ensirika. Bwe ndaba nga ngenda kukola ekikyamu nsituka n'entambula. Bempangadde nabo bammanyi nina omuze ogwo. Bwe ngende wantu munnayogera ekigambo nga kigenda kunkula kwoya nsobola okutambula n'envaawo. Naye bwe mpuliriza ebigambo by'omuntu n'ebigambo nga bibadde ku mukolo ogw'okuziika, Mwoyo wa Mukama yasse ku Father Kiibi n'amugamba, mwana wange va wano, yabadde mutuufu. Abantu b'e Masaka bakubulya abasajja ebigambo ne boogedde. Weewuunya abasajja bano bakola mu Uganda bakola mulimu ki? Si kyekikulu. Mpuuga, leero ngenda kulekamu nkulekera abantu. Ne bw'oba oyagala nkuddemu okukolera profile, Mpuuga oyinza obutaddamu kuyita mu Kampala, butaddamu kuyita Masaka. Kubanga nina information nyingi neje nali naleka. Mu nkola entuufu bwe tuba tulwanyisa kujjako Museveni, main target yo yandibadde Museveni si Kyagulanyi.
bwe tuba tulwanyisa Museveni kujjako Museveni main target yandibadde Museveni si Kyagulanyi okutambula